politics bwe mbasukulimbya oyo zaala gwe sisuubira nti abeerawo buli lunaku mwaka ku mwaka. Politics nga kati 2025 tuyingiridde campaigns. Naye manya nti after campaigns mu myaka 5 gye mugenda okutambula ogenda kuba oyimirirawo otya. Abavubuka abalala ne balabibwako nga bannabyabufuzi bano baba leading okubagamba nti programs za gavumenti teziriiyo era temuzeetanira. Ekintu ekyo eri omulabi andaba olunaku olwaleero ku Salt Media oba ku Salt TV nyongera okutegeeza nti ebyo ebintu tebiriiyo. Gavumenti weeri, programs mweziri, buli kimu kyonna bakituteeramu ssente. Ate ne bannabyabufuzi bano lwaki mbeesibako nnyo kubanga be basomesa abasookerwako mu kwagala okuliidinga abantu okubajja mu bwavu bakulaakulane. Naye bannabyabufuzi naffe tetukoze kimala okusomesa abavubuka abaffe ku biki bye tulina okukola n'okulaba nga tutambulira bulungi mu Uganda. Kubanga nze future always ngamba nti there is no future. Wabula future etandika naawe mwennyini nga gwagiteeseteese. Kubanga Mr. Apple olwaleero nja kugamba nti kangume enkya bijja kukyukamu. Naye kiki kyenteeseteese ekigenda okukyusa olunaku lw'enkya? Kitegeeza ki nti nze bwe mba nnimye mwanyi zange bwe nzirinda kitegeeza nti olwaleero nsobola okugumiikiriza obwavu naye nembeera n'essuubi nti mu bbanga bwe riti omwaka ogujja ngenda tandika okunoga emwanyi zange ekyo nja kukimalawo. That is what we call a future. Era ffe tulina okugyetegekera. So bannabyabufuzi mulekeraawo okulimbalimba bannammwe nti ng'oli muvubuka ku mulembe gwa President Museveni tokyasobola kukola kugaggawala. Eka yeitaka omuntu for instance ng'olina eka ndala yeitaka ewaka ewaimwe lwaki ogirimaku ebikaado eka yona yona ojja kulya ki? Kubanga tunatona tukiidi nti ebikajjo kituufu weebiri naye bitwala omwaka mulamba ku ebiri okubisimba bituuka okukungulwa. Naye ate before emyaka gino ebiri okutema ebikajjo olutema olusooka okuvaako ogenda kuba olya ki? So abavubuka Busoga Luwuka district ebikaado tubyenda ino aye ebikaado tubirekera abantu abalina ku acres eddeitaka ediwera. Weyabbayo omuntu ng'alina acres 5 eddeitaka asobola okusalawo eka 2 yadirimiraku ebikaado, acres 3 yalimiraku emmere gye balya buli lunaku. Oyo omuntu tojja kumugemamu kubanga ekintu ekisinza okutukosa n'okugemangamu nsawo buli lunaku tujje tugula emmere ey'okulya. Ekyo kintu kiri very expensive. Most especially ng'ozira mulimo guli awo nti gavumenti yakuwa oba iwe mwene gwe weekolera nti gukusasula buli mwezi. Ekintu ky'okugula emmere nga eva mu nsawo ekintu ekyo tukikomye. Omuntu olina eitaka itono eka ndala eka 2 tikwadvisinga kulimira ku bikaado. Eitaka lino tulikozese okulimira ku emmere gye tulya tuyida kuba bulungi. Okay. Tewalina kigaana abasoga okulunda. Actually, obulunzi. Yes. Obulunzi Busoga omuntu ng'olina eka lwaki tosalamu nti half acre ngenda giteekako ekiyumba kyange eky'embizzi ngenda teekako ekiyumba kyange eky'embuzi n'enkoko byonna biri mu ssente. Obulimi n'obulunzi kye tuzze okusosowaza ku mulungi guno. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.